الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. tumebazawo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala kiza ibada zaffe zetulafuubana nazo, essala, okusiiba, okwenenya, istighfaaru n'ebirala byonna enijeno. Obubaka bwange bwe ntandika nabwo okujjukiza omutima gwange ne bannange okufissanga ku kadde ne tuwuliriza Qur'an, kubanga okuwuliriza Qur'an ibaada. Ngera Allah tabaraka wa taala watugamba mu Qur'an, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qur'an weba esomebwa mujiwulirize era musiriikirire. Amakulu okuwuliriza Qur'an ibaada era mulimu empeera ezitagambika. Kati kyetwetagisa kyekiriwa okuliyetingawo time ey'okuwuliriza Qur'an. Wabula okuwuliriza Qur'an ate kuliko ebirala byolina okumanya mu byo. Qur'an tetugiwuliriza to entertain, wabula tugiwuliriza to learn. Teringa abawulira ebidongo, abawulira comedy, drama, yo tugiwuliriza kuyiga. Ekisookera ddala. Ekyokubiri tadabbur, okufumiitiriza ku mateeka ago agaba gatusomeddwa mu kaseera ako. Kyabulaga nti la'allakum turhamun, musobole okuba nga musaasirwa. Allah tusaasire. Amen. Kakati ekyokubiri olina okumanya abawulirizibwa. Si buli recorded CD oba flash nti ewulirizibwa. Abamu balina kuwulirizibwa abo abamaze okuyiga Qur'an al-Karim. Kati nga wano waffe Uganda ffe tuli ku kikwate, era wano waffe singa obuuza omuntu yenna ku street ani gwomanyi omusomi wa Qur'an yagenda gaseka sidaisi yenna asitaba nga asoma la ilaha illa Allah agenda Okwanukula nti seka sidaisi. Naye nga ate seka sidaisi awulirizibwa abamaze okuyiga okusoma Qur'an al-Karim, olw'ensonga nti recording zize zikwatibwa mu salatu tarawih, abasaza Thurayya, nga alina ebintu bingi byakendeeza mu Qur'an ng'asoma, olw'obukugu ye bw'alina aleme kumenya bano basaaza. Abantu abateekeddwa okuwulirizibwa ffe bakyakayiga bangattagatta nnyukuta, abasoma murattar, al-mushaf al-murattar, so saba hadar, Sheikh Shuraimu, Sheikh Sidaisi, abo bawulirizibwa abantu bamaze kuyiga Qur'an al-Karim. Naye kati ffe bakyakayiga tukubirizibwa okuwuliriza abasoma Qur'an empola eyigiriza nga Sheikh Muhammad Siddiq al-Minshawi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa, Sheikh Ahmad Khalil Shahin hafidhahullah, Sheikh Ali AbduRahman al-Hudhayfi hafidhahullah, Sheikh Mahmud Khalil al-Husari rahmatullahi alayhi, n'abalala bali mu layini ezo. Kati okuwuliriza Qur'an al-Karim ibaada, niyo oteekeddwa okuba nga omanya bani b'oteekeddwa okuwuliriza okusinziira level kw'oli. Era mu kaseera ke kamu sooka owuliriza ate essula z'omanyi, kikuyambeko okutereeza. Olina kusooka kuwuliriza ssuula z'omanyi. Osanga oli nga taddeko n'essuula tagimanyi, tamanyi na gye bali, etaddeko eyo mu buziba, mu butawuba eyo, mu Anfal. Sookera ku zino z'omanyi mpola mpola, ennyimpi ogende ng'oyongerako ennyimpi, ogende ng'oyongerako ennyimpi. Gy'okuma giwuliriza gye zikoma okutuula mu bwongo bwo, gye zikoma okufunamu ekifo naawe gennyini okuzaagala. Bwebaka bwe njagadde tutandike nabwo programu yaffe eno y'olwaleero bi'awnihi tabaaraka wa taala. Imam tuyanziza nnyo, tusaba Allah ekitiibwa kutusasulira mu kiseera. Amen. Bangi tukyali banafu mu Qur'an. Baganda bange twerwaneko nga bwe twerwanyeko mu bingi mu duniya. Anaawuliza Qur'an eri agigasibwemu yamanyi okugisoma. Bwe tunetta ne lugiwuliriza obuwuliza nga tetulinawo nteekateeka ya kusoma Qur'an, tuyinza obutagasibwa. Tubigatte byombi nga tulina gye tusomera Qur'an yaffe. Kati n'oluvannyuma inshallah
tufune betuwuliriza. Imam ani agenda batutekululira ngende wa Imam wanga nganti kati gwe bwe wakuwuliriza gula CD eno neno amanya tugakonyeeko tuluga kwatira wanoloza ajja kuzayo akatambi mabega. Okay, inshallah. Naye ekirala abamu bantu baffe yaga nti yandibadde asoma Quran naye tabitegeera kyebitegeeza. Okutegeera Quran byetegeeza ate eba second stage gwati yali okutandikirako era kusooka kuyiga kusoma then noli okutandika okutegeera kyebitegeeza. Tojja kutegeera kyebitegeeza nga tumanyi kubisoma tebakulimba. Era abo bannaffe banjagana ndibadde mpa Quran ebiseera nensoma nesimanyi kyebitegeeza. Stage yayo tugisomera mu stages oba mu phases. Phase number 1 kusooka kuyiga kusoma. Gwoza bahafizu abo bamanyi kyebitegeeza byonna. Sina byonna tewali nekimu kyamanyi kusanga talina amu nakyategeeramu kyebitegeeza. Naye olw'okuba nti yamaze okukwata kati ngagenda ku phase number 2 nga tandika okutegeera kiki ebitegeeza. Imam bwengula Quran ey'oluzungu waliwo omukadde waffe wamuyitanga Yusuf Ali oba ey'oluganda Sheikh Abdurazak ne waliwo Sheikh Umarudi Manzireko. Bwe ntranslate y'oluganda eno yokka sisobola kutegeera byebitegeeza kuba eno Olwarabu sirumu. Era kyekimu ojja kutegeera kyebitegeeza obyerabire kuba ntomanyi. Kibanga kusoma hadithi mu kitabo ne bakuwulira amakulu gaayo n'obikkako oba tumanyi. Bw'obanga omanyi nti عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات وسوچatu zaboti then amakulu bugina gamanyi olwakino osoose kumanya kikolo kiina naye wanga tuli ku zero tusobola no guys no bigayaza buli lwe kubire nya kukusomera amakulu obongo buga nti abiri birikambirike byagaana kasita wano sala okitiibwa atuwe okwerwanako ya Rabbi. Imam tuyanza nnyo saba okitiibwa akutusasulire musera ono mwana wabulaga nti nazaala omwana wa bulenzi ndoza bali bawoowe obufumo ne bugaana omwana ne mutwale wa jjajja wange gyabeera n'entwala taata w'omwana n'alabayo ne mwana ennamba za mwana gyabeera naye omukulu ono taddangayo yadde baweereza akantu konna yadde banoonyako kati emyaka giri mu 6. Nsaba simanyi na kibuuzo kyabuuza naga nti bwe nfunira no omwami ampowa nengenda n'omwana wange mba mbisobezza. Ddala wetasobezza mwami musobya ate musetaziina kyesitegedde nti omufumbo bwali bwa halal kirabika katulowooleza musaidi bwe bate kati Imam tuwe emirundi ebiri obwali obwa halali bye basoma. Obufumbo bwali bwa halal oyo taata w'omwana naye mulyaza amaanya mwana omulabirire. Bwe bubanga obufumbo bwali bwa haram oyo mwana nnyabo bubwo genda olabirire mwana wo. Wallahu akbar walillahi alhamdu. Naye bwabanga bwa halal abamusobya nnyo era afuna omusango okusuulirira omusaayi gwe. Then bwe buba bwa haram kitamwa gyali obwanga tayambyeko ku mwana oyo mu sente ze. Ono ye bwe biba byatusobako kitamu butamu eri omwami oyo butatwala buvunaanyizibwa. Naye kibanga mwana we wa halal eryo zambi. Yadde ono omwami ndooza gwe byatutawanako yandibadde wa buvunaanyizibwa ensobi n'ebeereemu ne tulwanagana omwana oli aveemu omuntu omulungi twetonda nyingi Musibanga yamuzaala mu nsobi akyakulira ddala nnyingi. Allah twerwaneko bannange. Kyakubiri Imam tugambire ku baami abasinga tebamanyi bana gye basomera yadde uniform omulembe guno oba kikyambe ogenda ku video y'abaana ku masomero naye nga kumpi 80% bakyala. Abaami balaga nebuuza abaami nti bali bize mu kunoonya ssente. Twalaba nti bakwano bo abatuufu abannamaddala be baanabo emikwano emituufu gy'oli be baanabo bano baseeka kiti bakulimba bulimbi bakwagalako kasente era bwe kakuggwako tolutegeera we bayise tebagenda kuddayo balabako kubanga ate nawe ojja basaba naye omwana wo omutuufu ye talina kyakwagalako kubanga guli musaayi. Naye bwe tunaabamu mu budde mu age eyo gye balimu
naffe bajja butumma nga gatuwedde ate nga tetukyabuzeeyo mingi nnyo kwandika nsaba Lwekitiibwa ate okwebulirira nga bataata oluusi no ne kafiizi kagaana siggo katoola eno embeera ejje nga mwayawukana ne maama w'abaana n'agenda n'abaana be 3 oyo tebamukombya yadde naye era n'abakyala nabo gye bali taata w'abaana abatwala tasobola kulinnya wadde ekigere baata baba batujju nga tasobola nedda oluusi ndooza enjawukana ejja n'ebambi ne bamulabula nti kooliri nnyo ono nkutwala najjambi nedda guli musaayi anti kati taata nga tozannyira ku kibayita omusaayi omusaayi kintu kinene nnyo nakikusika omusaayi si kintu kyakusaaga naye Imam taata ono obuvunaanyizibwa bwe nga ye ku baana busuuliddwe ebitundu era percentage esinga naye buli azamanyi n'oluusi bataata emirimu tewali kantu kaliziki tewali abaana balinza olowooza nga tebannakwagaza kaliziki basinga kwagala gwe ng'omuntu ebyo kiri naffe tulowooza kaliziki sabala atusaasira n'agenda mpuba ngalo n'agenda nankani sala tunyweze amin ya rabbi Imam toyenza nnyo naga nti ndoose ekirooto kino emirundi mingi nsaba kumbulira nkikoze ntya ya rabbi mwana wa buwala mbaloose emirundi mingi ng'ali mukwano ne mukyala munne kimuddinganya emirundi ate nga nti ekikolwa nkiyitamu olutamu ekyo agamba nti simanyi kyakkola nsaba kunnyamba yebyo bino bitegeeza ki ebirooto ebyo ndooza byasaba ezo ruya shaitaniya galooto ga sitaani era akabonero kabi eri obulamu bwo okubanga shaitaani edda neekuddingana neekuzanyirako ng'ekuloosa ezambi eryenkanidde gwe kennyini olina okwetereeza wenna olabika olina byonyiza Allahu tabaraka wataala kati imaani yo neekendeera shaitaani neetandika okwezesa omukisa ogwo kubanga omwana omuwala okuloota nga ali mukwano n'omwana muwala munne kibi nnyo ate n'akiddamu olina okwetereeza nnyabo kirooto kibi naye kirina kyekitegeeza era tokiwanya obudde lwaki ndoota bwe nti kikomyawo ngera bw'osobola okuloota ssente wansi w'ekitanda ekutiya 3 bookera ku makya n'okola bukozi bibyo toyinza nakutunulayo okusanga oyingira mu kitanda wansi nti naloose nga waliyo ekutiya 3 eza ssente njala kukeberayo nedda ebyo birooto naye kyabulabe ekirooto kyo Imam enneebaka yange erina kyeyinza okufuuka ensonga mu birootolooto ebyo waliwo enneebaka omusiraamu gyalina okwebakamu ng'eyinza okumutaasa okulootaloota kutyo nga bwagayaala biyinza simanyi enneebaka erina kakwate ku byennaaloota ennebaka terina kakwate wabula entandikwa y'okwebakaako nabbi yagituyigiriza sallallahu alaihi wasallam al adiya wal adhkar allati tuqra edduwa n'adhkar ezisomebwa fi bidayati nawm ng'otandika okwebakaako omukono gwebakira ogwa ddyo n'osoma adhkari ezo bazita adhkaru nawm zikiri ezisomebwa nga tugenda okwebaka era nebakira ddyo n'okufujja mu bibatu byo nobaako byeweesimula ku mubiri gwo kyoba osobodde ebyo byatuyigiriza naye ate era ebyo si garanti nti bw'osoma nti kasita otambula otyo tojja kuloota teba garanti 10 ku 10 tojja kuloota wabula oba okendeeza emikisa egy'okuloota agalooto agabi newuzumu eri Imam newuzumu eri n'emboozi ezisembyeyo mugenda okusoma okuyingira obuliri nazo kubanga kyolwa yali nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi emu empanvu naye niwe akagamba nti wakana yakrahu an-nawm qablaha wal harithu ba'daha nabbi sallallahu alaihi wasallam yali atamwa omuntu okwebaka nga tanasala salatul isha n'emboozi nga salatul isha ewedde nabigaana sallallahu alaihi wasallam lwaki yali atamwa okwebaka nga salatul isha tenaba oyinza okwebakira ddala mutazuuka nezuka ku subuhi ate n'atamwa n'emboozi nga salatul isha ewedde oyinza okubanga ogaddewo olunaku n'ibada ey'ebbeeyi ate okuzawaawo ebirala mu hadiisi muyinza okugyamu okugeya muyinza okugyamu okulimba muyinza okugyamu olugambo n'ojja ogwa mu mazambi amanene abadde afunye omukisa
n'oggalawo olunaku lwo ne ibaada enene ey'essala ate n'ojja oggalawo n'amazambi amanene kati n'ebyo byonna bimatalinga agaboozibuuzi agasembayo awo okolinnyo obuliri ate ku mulembe guno waliwo n'entimbe z'ebifaananyi kyembadde ngenda okuba nti afe abasinga tufundikira mu firimu ate nno zibangako firimu naye obuseego obukaba obuwedde emirimu kati ebyo byonna bya mutawaana eri obulamu bwaffe nga tunakuyingira buli alhamdulillah nyabo yazaayaza enkolagana yonna n'amazambi enkolagana yonna ebiri mu layini eyo enneebakaayo sawallah ekitiibwa atuwe okwekuumira mu byonna ebitegeeza eddiini. Imam tweyanziza nnyo onaga nti twaliko mu bufumbo twaliko mu mukwano gwa haramu akabanga ne bwe twamalo ne tuwoowa ne tuva mu haramu naga nti omwami wange okuva nikalo yaluma omukwano yagusalira ddala olusala lwesirabanga nti yejjusa takyalina buvunaanyizibwa onaga nti n'olumu akemebwa akiise ku kiitinga n'okukakana nga agudde mu nsobi eyo omukyala kataga nti n'ebyenfuna byennyini takyafiirayo ddala nze neeyaya oluusi mu mikwano gyange seegomba bufumbo buno buggalawo aga nti nsaba kumbuulira kiki ennyinza okukola okukiitinga si bwe bwenzi ekyo kyasooka akiveemu ekyo tekina kyekigenda mumugasa okuggyako mumukosa n'okukosa obufumbo bwe n'okukosa edduniya ina akhira ekyo kyakireke ekyo kimu ekyokubiri ayogereko ne munne tino nga tebanatuwawa twalina abcd naye ate okuwawe okwaggwa wakyuka mwogere ku nsonga ezo era mulabe solutions okuzzaawo obulamu buli obwaliwo before okuwoowa tusaze magezi ki nkyogereko bwe muba mwasobola okuteesa ne mukkanya babiri muve mu haramu mudde mu layini entuufu n'ebyemukoze byonna kati tebikyali byakusaaga kubanga abantu abateesa ne bajjamu engoye ne bazisa wali babagenzi bala ezimu ku nsobi sheitaani zetukozesa be bantu ababiri abasobodde okujja engoye ku mibiri gyabwe abatuuse ku nzikiriziganya eri ku ddaala eryo ate ne bukya ku makya nti tetukyasobola kuteesa nga twatuuka ku ntikko y'okuteesa ebisigadde byonna biba wansi byonna biri wansi eyo sheitaani yetulimbalimba mbu tetukyasobola kuteesa nga twali tuteeseza ne tukola ebinene ebisinga ku bino ebiri wansi naye muteese naye ekyokukola obwenzi kyo kifu kinene na nnyo era ate ekyo kyo n'akalembeza akadde kakyaliwo ne munno Allah agenda kukabajjaku bal yayinza n'okuba nga yensonga lwaki kaseeberera ddala naye ne banna abalala nabo bwe tebali mu bufumbo si gwe wekka teri ali mu bufumu nga bwonna 100 ku 100 kabere Imam Kyeyune era kambenzi nga tebalina kuyingira bufumbo omukwano guba waggulu nnyo emirundi egisinga okuva ku nnika emirundi egisinga bwe mutegendereza gutandika okusereba eyo no percentage eri mu 99% abafumbo bali ebitundu 99 ku 100 ng'omukwano gwali waggulu nnyo nga nika tenaba nika neggwa kubanga ebiddako okukolebwa nga nika ewedde byebigusala ebiddako okukolebwa kyokka nga ate biteekeddwa kukolebwa abantu ojjaga ntujja bireka naye ebiddibwamu okukolebwa nga tumaze okubabowa ebiseera ebisinga gutandika okusala ate abamu kusalira na ku supiidi akusala 2020 okukakkana mu myezi 2 nga waliwo 0 bugenda mu programu eyiise buyinza okusala ekiro ekisooka kyokka kimu kiyinza okusala 50% kati nno byakwegendereza mu mwana wange naye ndoza tweyazeyaze luli twakolanga biki nyabo nga tonnatula na mwami ono oyinza okuba nga olina bye wali okola bye wayimiriza Imamu emirundi egisinga bafumbo oba abaagalana omuntu bw'asemberera munne nekaneggwa ndoza ddiirwe beewedde omwami omutima gwatya kati oyo namumaze kasita ali waka n'omukyala ngayo kasita yampuuyira olwedde ebaze kati message muweereza zaaki tusooke twekube mu tooki tuzeewo ebyaliwo luli tulyoke tutule ne mukwano gwaffe salo kitiba tulongooseza obufumbo ya rabbi
Imam jazakallahu khair wa ahsanallahu ilaik. Onagati Imam tusaba tugambira ku bazadde baffe bwe tuba twakola ensobi ne twetonda ate buli kaseera bireke kuzzibwanga nga kyakulabirako. Bagambe batuzaala muzadde tasobya ninaffe tunyigibwa kive ku muzadde Imam kijje ku bafumbo. Omwami ajja n'asobezebwa naye ensobi nga buli kibaddewo era wano ne luli sokka omukyala yakwetondera n'omulaga nti omusonyi. Omwami yakwetondera n'omulaga nti biwedde naye buli kabaawo otandikira eri. Omuzadde omwana yakwetondera buli kabaddewo otandikira ku biri ate byetu ebyaggwa. Omusajja muveeko temugattagatta n'abafumbo. Muveeko ye ayina right okukwata ne musango omupya nazza omukadde nazza n'emikadde nga 10 gye namwetondera ye muveeko mukadde oyo ali mu muteeko gugwe talina gw'omugadde sembeza n'abafumbo babafumbo ate ekyo tekikkirizibwa ekirwa bw'oba oganye nti omukyala wo nti wakola ensobi wiiki ewedde nje kusonye chapter closed bazee wange wansobya wanyinza ne kusonye ma tujibul kalam bado ebigambo byetweddamu bikomyawo mu njogera zammwe obazzeemu okusobya ekipya naye omukazadde ye mumuveeko kubanga ye layini mwali ye endala nnyo togisembezera n'abafumbo. Wallahi Allah atusasire. Amin. Allah atusasire. Bafumbo bannaye tuyige okwogeranga ku nsonga zaffe Amin. tweteekemu omutima ogusonyiwa. Ekituufu okuyimbirira kya bulabe odufu olw'oluyimba byonna ebyaliwo nakujjawa nakuleeta ofaanana otya ate abamu abafumbo nakusanga oyina kaki abamu abafumbo ayagala abuulirire ku munne naddala ffe abaami naye ate n'atayawula kubuulirira n'okujerega n'okukakkanya n'okulangira ewammwe muli banaku kakati nze nkulese mu nnyumba erimu seminti onoga sikubuuliridde nze nkubuuliridde kyokka ng'ali mukola ki mulangira ebyabwe bye balina n'ennyumba ya kitawo nze nagizimba yali erabika bubi okusikubuulirira ate okwo kulangira nakukakkanya abalala ataddira okubuulira n'ateekamu n'ovuma gw'otaakula bulungi nange kenyini olwabuulirira sacrificing just kubeera naawe gukatira gwe tulaba bw'ofaanana yona edunya eno omukyala yajjanga kaba maziga abakyala bangi ate nayingiza muno okukuyamba nze nakuyamba nabuyambi abali banjogereza baali bangi wali yagamba mukyala we nti kigambo kyali kinene naye bambi kyasuka obuzito mbambi omukyala kyamuzitolera nnyo tisuubirayo mwami yenna mu nsi muno mulala ng'ogyeko nze yakugumira naye susubirayo mwami mulala yenna ng'ogyeko nze yakugumira susubirayo mwami mulala yenna nga oba oggyeko engoye zo n'akutunulako bw'ati asobola okusigalawo awo waali kadduka buddusi kigambo kinene oba osazeewo okugumaguma sirika kyakubiri ate ndowooza si lwampaka era oli waddembe mu mutima mulungi oga nti puroguramu eno kanjiggalewo sigisanje mu mirembe okusinga omuntu okumuteekako ekigambo ekyo kimanyi nti paka nakati kimuli ku mutwe kyali kinene ne bw'oli mukoleraki ekigambo kisigala obufuufuufu naye kennyini nejjusa lwaki yakifulumiza alhamdulillah sawallawo ekitiibwa tuwe okusonyiwagananga n'okukakanyanga olulimi naddala nga oli obitatambudde bulungi. Imam naga nti abakola nnika n'ekigendererwa ky'okubaako n'omuntu oyo mu nsonga z'obufumbo nga maaso eyo bwe kiggwa ateeseteese okwawukana n'omuntu oyo balamulwa batya? aba bagenze mu nika egimu ku miteeko gya nika nabbi ziyagaana sallallahu alaihi wasallam ngaze nikahul muta okuwa ku mukyala akaseera olabe bwabe mbeera ze omute eri haram ekikkirizibwa era singa badde mwana wo nga gwe bagenda okukola bwe batyo bamuweeyo katono n'enniya y'okumuta gwe wandibadde osiima nedda ng'omwami ajja n'amuwa n'ateekaawo n'oli n'ajja n'amuwa n'ateekaawo kiri haram ekikkirizibwa era bannanga okuwa nga bw'otasi neeyisa ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'owa noota mu myaka 4 n'empoowa 4 ate nga talina mukyala la ilaha illallah
yakawa emirundi ena netalina ekintu ekyobulabe. Ebimu ku biraga nti omuntu omusajja ono atandise okunywerera ku ddiini ye kwe kugumiikiriza nga Allah aleese ebigezo mu bakyala. Asabru inda fitnati nisa, asabru inda fitnati nisa, okugumiikiriza nga Allah akuleetedde ebigezo mu bakyala kitendo mu bitendo bya bannaddiini. Nogaa nti wadde kibuyagaze nesikaŋŋume ne boogera biboogere ne bakunkumulaka bino ne bakunkumuka biri nogaa sijja kuta naye nze omukyala wampisa mbi, nze omukyala omukyala mukyafu, omukyala oli mujjawa nga ye ati 10 ku 10 era nako kaba kabonero akalaga nti naawe oli mukyafu bw'ate bonna abaana bewakaleeta bonna be babi. Gwe mulungi tekisoboka, bonna tebayinza kuba bana nga babi. Amin ya Rabbi. Imam naga nti singa nsala leeti enkakati bwakeera okusooka okusaala sunna oba okusala sunna oluvannyuma. Sunna tekakatako, sunna tebayatteeka. Okay, naye ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyazireka wadde asadde leeti era yazisalanga nga mu hadithi ya Abi Qatada radiyallahu anhu. Abi Qatada al-Ansari wa Madina bwatunyumiza lumu bali bava mu lutalo lwe Khaybar ne bajja bibaka mu ddungu leeti subuhi ne bayitako ne bagenda okuzuuka ng'entuyo zibayiseemu omusana gwe bazuukusa olw'entuyo nga budde bali leeti nnyo ne balyoka bazuukuka. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam zisawa nga nnya ez'emisana naye kyewuunyisa bonna basooka kusaala kabuli ya subuhi so nga ate bali leeti nnyo. Gwate bwe gwa musana gwe gwaba entuyo nga zibatonya mu matu naye basooka kusaala bonna laaka bbiri ezisookawo nga subuhi tennabaawo. Era n'oba leeti wakkirizibwa okusookawo so simbu kikakatako kubanga era ziswala eza sunna tezikakata kizabwatteeka. Imam bwekaba kadde akasigaddeyo ndowooza obudde bweswala buggweeko dhuhuri asuri eyingire nsooke sunna nyingire mu dhuhuri tewali buzibu. Mashallah, okkirizibwa. Alhamdulillah. Imam tweyanziza nnyo. Onaga nti omuzadde bw'aba mushiriku nze okujjako kiri kyogambye kikola ng'osanze swalatul jamaa ayimiriddewo awo tosooka sunna yonna naye bwe banga tinnayimirirawo eya jama so okusooka swala eya sunna n'ogimaliza n'okugenda mu ya faraba. Jama kijjotegeeza Imam dhuhuri gyenkereyeza ngenza okutuuka ku muzikiti nga basaala asuri anti jami beyimiriddewo awuli jami beyimiriddewo. Alhamdulillah. Naye Imam obunafu mu kusaala leeti tolina kigambo kyoyinza tukubiriza kwerwanako okusala leeti keriye swala ekyo kabonero kabi kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi emu nti thalatha la yaqbalu Allahu minhum as-salah. Abantu ab'emiteeko esatu Allah batakkiriza swala zaabwe mulimu bwegamba nti man ata as-sala dibaara, omuntu ajja okusala essala ng'obudde bwayo buweddeko ate nga talina kisonyiisa. Obudde bwayo buweddeko talina udhurun shar'i ekisonyiisa ekya shariya. Essala etekkirizibwa abaggusa lubimbi nti nasadde dhuhuri nasadde asiri naye Allah takkiriza essala ye. Okkereyo essala nga tulina kisonyiisa ekya shariya. Ekya shariya nga wali ebitali mbadde bizni bakasitoma si shariya eyo ekyo kikyo nabadde n'abagenyi ekyo kikyo nakyo tubadde tulaba mupiira ebyo byonna ebisigadde ebyo essolayo oba osadde naye teri max. La ilaha illallah. Tebagenda gikubanja ku kiyama era tebagana jidda naye terina max. La ilaha illallah. Man ata sala dibaara. Allah tusaasire nyine ekigambo abagwa kitumiseera ekyali kya Imam al-Hasan al-Basri kullama ta'dilu salataka ta'dilu hayataka. Kigambo sabalo ekitibwa atuwe okubitegeera tambulira nnyo kusala obulamu bwaffe bulina akakwate ku swala yaffe tebulina bwezi kakwate butambulira kusala
gy'okumugitereza empangalo mu byenfuna mu byobulamu mu byobufumbo nofuna emirembe mu bulamu baga nti hayya ala sala hayya ala alfalah mujje eri eswala mujje eri emirembe mujje eri okwesimba oliti gyekume okuterera eswala program ziri oba ozigogola era n'ekyennyuma ekituufu buli wekyankalana nabyo bikyankalaniramu naye okimanyi tulabika ffe ate awo bwe tubadde tetumanyi ebyenfuna bifuuse ekirala amaka gatugoya bugoya kumbe ndowooza swala baganda bange tudde tutunuulira eswala eyo ensonga semasonga mu bino ebitusumbuwa swala atuukwe kuba mutoki arabi Imam naga nti omuzadde bwaba mushiriku nsobola nti okumwewala ate omwewala mukoleko daawa sembera gyali omuzadde mushiriku Allah yatugamba nti wa injahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa omuzadde wange mushiriku Allah agaana byokka bya ibada okolagana naye naye wa sahibuhuma fi dunya ebikolagana n'edduniya bino mutwalire gomesi mutwalire akagatto mutwalire akanyama ma'rufa bibeere birungi ate muyambeko okuva mu bya shiriki so sinze sirinyayo sirigendayo Allah sabalo ekitiibwa atobitegeera ya rabbi Imam ekitegeeza mulayini ebyo nnyonnyodde okukolagana naye mu by'edduniya bino mu mbeera esinga nga nkolagana na muzadde wange saidi y'eddiini eyo ne tukkiriziganya nti ayo akwasaganya eddiini ye nebikwatagana ku eddiini okubyogerako si kibi naye wa injahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm bwaba kubyeko ekifuba okutwala mu lubaale n'ensaasi ng'ate okimanyi oba okuzzayo mu bukatuli awo tomugondera awo wali obuzibu Imam kakati tankubye ku kifuba naye buli lwe ŋŋendayo byannyinnyonnyola ngenda munyonnyola ebibyo ngenda munyonnyola ebibyo tewali buzibu so simbu ŋŋendayo agamba tugende mu bino mubiri ngana munyonnyola ebibyo nti naye tanti simwewala bwewaze kuga nti nze ayina buli lwenjogera tomwewala ate ane namukulako ddaawa bwe tuba tukola ddaawa tutandika ne bamunju era nabbi sallallahu alaihi wasallam nabo bali bashiriku abatagambika Allah namugamba nti abatandika nabo wa anzira ashirataka al aqrabin abenganda zabakuli close ennyabo musaayi gwe botandikirako bennyini najjayo Ali najjayo Jafar najjayo Abasi alhamdulillah Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu nakola omulimu munene ku kitaabu Abi Talib ne gugana buganye naye nga ye yagukola mpaka ku last minute namuleta nitalakaini naye oluvannyuma omusajja mukulu Abi Talib yaraga nti yetagenze ku ddiini y'abavubuka mutabani mutono yadde nono yakola byonna ebitegeeza omuzadde Allah nsaba Lord ekitiibwa tusaasire Allah lungamye bazadde baffe Haji Abdul Karim Royal Kings saba Lord ekitiibwa amutusaasirire edduwa ze yazanukule ne mukadde Allah mulungamye rabbi ne bazadde baffe bonna Imam toyanza nnyo saba Lord ekitiibwa atuwe okwekwata ku ddiini wakati mu kumukkiririzaamu omutonzi waffe Allah onabuza nti bwaba amaliriza ensonga z'ekisenge n'agenda okutuuka mu kiyigo ng'amazzi matono nnyo tegamumala akola atya ensonga z'ekisenge ziwedde agenza okutuuka mu kiyigo ng'amazzi matono tegamala lunaaba olwo olw'eshaliya anonye amazzi siga nti agali mu kisenge anonye mu sitoowa agende mu fumbiro agende mu kiyungu emmanju ebweru agendeko ku baneiba begabulira ddala ajja kukozesa tayimu mwasaale naye bwe ganagala bisa ajja kuddamu nabijja nabba essola taziddamu ensola taziddamu alhamdulillah enno obusiraamu ndooza bwakusoma kukimanyi bwonyinza okutubagirawo okukakana nga tosadde ng'olabanga asonyiyiddwa kuba amazzi tegakumaze ate kuba tonaabye oli mukyafu anti era naye Allah yatugamba awula amastumu nisa falam tajidu maa fatayammamu sa'idan tayyiba oba okugenzeko eri munno mukyalawo nomutafuna amazzi ne gababulira ddala fatayammamu sa'idan tayyiba
mukozese ettaka eddungi mutemame naye nga yesu alina okugenda mu maaso so si nti ate mubirekere ddala lwakuba eyo tayamumu eba yasala eyo amazzi we galabikira yo janabbi bekyaliwo tujja kunaaba janabba nga amazzi galabise ne bwosala zonna ettaano ez'olunaku nga wegalabikira ziri zawedde zito ziddamu naye wegalabikira oba okyalina janabba ey'okunaaba. Alhamdulillah. Allah yatwagala nnyo ya Rabbi. Sabula ekitiibwa atuwe naffe okumwagala. Imam tuyanza nnyo olaga nti mama wange bwe tukizuula ng'aliko ekitali kituufu kyannyonnyodde wano ndowooza kitegeeza kiiso nga buli development yo gy'alabako teddamu kutambula efa ekyankalana naye nga mulabirira bulungi bwe mukweka ebisigadde mu byenkulakulana byange mbansobezza. Obusiraamu butukkiriza okukweka emaali yo ku b'enganda zo. Era kyekigendwa ky'ekiraamu. Era ekiraamu kibeera kyakyama kigibwayo ku lasiti olw'ensonga nti famire yo weekumanya obugazi bwonna ennyingiza n'enfulumya n'obugazi bwena mu byenfuna ate okisangamu obuzibu. Tolina buzibu kubaako nti olinayo ekyapa w'ettaka si mu mbeera emaze kwekengera nti ono bw'abirabako bikya naye kya mu mpisa obusiraamu bukukkiriza okubaako bye weesigaliza. Bulungi nnyo. Imam ne ku muzadde watuga nti yakubira mu kirabu ye yekka. Wadde naye ate awo bakukkiriza. Ne bamanya luvannyuma nti Sheikh Kiti we yafiira yalina eka 8 ennakasongola nkuliko n'ente 15. Kyolabye wali mu kiraamu birina okwapiyaringa kubanga singa Sheikh Kiti aba tawalina kiraamu ekyo ono najja amanya nti nga Sule boogera ku faamu y'ennakasongola agimanyi mukwano gwe bw'alaba tebaginyezeeko ng'ayinza ogyezza ate nga abaana ba Sheikh Kiti bandi badde bagiganyulwamu bya kitaabwe. Alhamdulillah. Mukadde ono tetusobola mujjanjaba bwe kiyingira mu layini eyo ya buli kyatunulako ye kiba kirwadde kyekyo mu shariya kyekyo kyayogedde alayini nabye tugamba alayini haqu ekiiso ky'amazima naye lwakuba ekiiso n'ensaalwa byombi birwadde biri bibiri naye ekiiso kiri munda mu nsaalwa ekiiso amala kulabako ate ensaalwa ne bwemunyumiza kirooto ne bwemunyumiza plan just teekateeka ow'ensaalwa mubi nnyo ensaalwa nnene okusinga ekiiso bitutaase byonna naye nga byonna biri mu layini yansala era kyolabaga nti osoma nti wa min sharri hasidin idha hasada oba weekingiriza buli nsaalwa buli alina ensaalwa buli alina ekiiso effubitizi effitina obutaagaliza enge byonna oba bizinzeeko kubanga byonna ebyo biri munda mulimu hasad ensaalwa. Alhamdulillah. Okujjanjaba nakyo kirungi lwakuba omulwadde okujjanjaba omulwadde nga tannakkiriza nti mulwadde nagwo omulimu omulamba guli awo si byangu wallahi. Alhamdulillah. Imam jazakallahu khair. Sabala okitibwa tutaase ebirwadde by'emitima enno gye twatandikidde Imam gye mutugamba nti lyeri eddagala lya byonna Qur'ani agalwadde mangi eddagala Allah yaliteekaawo aya netera okunkolera ya ayuha nnaasu qad jaatkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur. Era ate ekitabo kino Allah kyabaweereza ddagala eri ebyo ebirimu ebirwadde ebiri mu mitima mu bifuba byaffe ebirwadde by'ebifuba mu mitima gyaffe zinsaalwa fitina Imam si kyangu okujja kalla basaasidde olina kulaga emmoruka yeringa ekizimbe kuba mukwano gwe mutima ddala ne gusigala nga si kyangu twerwaneko ne Qur'ani eyo agalwadde ago. Ensaalwa kyekirwadde buli muntu kyandibadde yerwanako buli kanaku buli muntu oba seeka oba siseeka buli kanaku kubanga kyekirwadde buli kaseera ekyagala okulumba omutima gwe. Allahu akbar. Ate bwe kituuka ku basomi ba irimu ne gujja bagira bakabaka b'ensaalwa mu nsi yonna abatusomesa ensaalwa obubi bwayo n'emitawana gyayo. Allahu akbar. Abasomi ba irimu bu department zonna be batusomesa ensaalwa n'emitawana gyayo n'ebizibu ni bakabaka baayo.
Allah tusasi ina asala kuba nayo yasula la ilaha illallah nenga kusaba busabi Allah tabaraka kusasira nosima ko kakuwadde n'okusima ekyakugeredde kubanga weesibuka utasiima ebyo Allah byageredde nolabanga biri Kiti byayina byandibadde bibyo era wabumba kula n'amaanyi bimuveeko bidde ku ye. Allah akbar twerwa bane Qur'an tujiwa obudde agalwadde Imam atugamba nti kyeki Allah tusasire. Allah tusasire. Imam onaga nti mukwano gwange yafuna omwana omuwala gwayagala okuwasa naye twakizudde nga yakolako omuzigo obutambuze ku maama w'oyo omwana omuwala. Programu isigale ng'egenda mu maaso. Mukwano gwange yafunye omwana omuwala gwagenda okuwasa naye bye twakazuula biraga nti yali abaddeko mu bikolwa eby'obutambuze ne maama w'omuwala oyo. Programu eno kati Imam omwami yaliko ne zaala we ombera z'omukwano gwa ne mu haramu abamuleka baba bagattako omutima kubanga ebigendwa bya shariya agenda kuteetera ennyumba waka. Allah akbar. Maqasid sharia ebigendwa bya shariya maama natunula atya ku mwala we nga bagasse omwami basharingako ku mutima. Allah akbar. Neddamuleke banonye walala ono omwana we kati Imam byali bya haramu obadde byali bya haramu naye nti bigendererwa kuleeta buvuyo waka ekiganyisa kuleeta buvuyo era bugenda kujja badde biri byali bya haramu obuvuyo bugenda kujja. Naam. Alhamdulillah. Imam tweyanza nnyo sabala ekitiibwa ate okwegendereza ya Rabbi. Onaga nti Imam ddirwa enzikirizibwa okukandula ku ddoboozi naddala nga njogeddwa nnyo olw'obukkakkamu bw'endazi. Imam kijja waka sayidi y'omwami kijja waka ku sayidi y'omukyala tokandula tewali yongera disala. Allah akbar walillahi. Ekigambo kyagala okwogerera mu ddoboozi nga kandule kyoba oyogerera muri kkakkamu kubanga omugezi kyaga kigenda kula impact yongera okukakkanya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yasukkanga okunyiiga ng'alisala buli yanyiiganga ennyo bwe zaamuvangako ennyo nga tayimira ku ddoboozi alisala nnyo tayimu yatuukanga nga basunguwadde muna kusembeza matu ate ffe twawukanako kuye ffe gyetukuma okunyiiga n'okukasuka ayinza okukasuka eri wamma bye bigambo biri laisa shadidu bisurra okumanya naye omulimu si mwangu eronga nti bonna si bazira omuzira ali ogwo oyogedde otya weeyisizza otya. man yamliku nafsahu inda al-ghadab. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ye gwayita omuzira yasobola okukontrolinga omwoyo gwe wakati mu busungu obutagambika ng'alina ne access alina amaanyi alina oluusi balina n'emmundu yalina amakomera galina najja atakakanda bukakkanya ng'addaso okukola kyonna oyimuzira. Imam sooka onziriremu siina omukisa gwonna gukandula ddoboozi tewali ekyo kyagala okwogera ng'okandudde eddoboozi kyoba oyogera nga lisse anti gweogenza okubeera mu bwongo ng'ekyo kigambo kigenda kuba impact. Nze nga ndooza nti nzikakkanye nnyo kwegamba nasala nnyo eddoboozi bano ne basuubira nti ndi musiru kati kabafunaye ku peegi endala tokandula olulala bamanye nti tewali bwetava kandula. Allah atusaasire. Amiin ya Rabbi. Allah atusaasire ya Rabbi. Kigambo Imam nsabala ekituba tusaasire. Imam onaga nti okwetoloola okwokusiibula nakwo kwateeka olina kubeera mu ihram. Tawaful wadaa kwetoloola okwokusiibula Kaaba tulina kuli mu ngoye za bulijjo tulina kuba mu ihram. Yadde enteekateeka mukadde kane ya haram tebakkiriza atali mu ngoye za bulijjo ku mwami mpozi ng'ogenda kukolera wano eri ku benseni kendeza mujjuzo kati boli bakimanyi nti abeera mu ihram yaba yakatuuka zekola mikolo gya umra
kati wali ku benseni wali kaaba wenyini ku lujja tebakkiriza batali mu Iran naye bwobanga osobola okukolera waggulu kyonna kyoba oba twakashuti oba jiniyo kyonna kyoba olina oba kanzu yo ku mwami omukyala alina kuba mu hijabu erifu kyakubira ate omukyala ne wansi munaye tebamukwata anti ye talina ojja kutegeerera ye tayawula ojja batusukkulumyako abantu omukyala ye tulina ojja kumwawulira era bo bayita buyizi kati gwe serugana gojjojo ina amakanzu gana baina haje ekyo bakikola emakka wali ebintu bingi ebikyukamu kituufu naye nga shali eyigiriza birala naye bijja lwannakola ensaala y'abakyala ogenda okugira oti omukyala yakuli mu maaso olwa omujjuzo nekibali mu controlling naye nga sigamba nti sharia yeragira ekyo alhamdulillah sala ekitiibwa atuweeyo omukisa naffe okutuukako ku nnyumba ye n'abali batuuseeyo tusaba Lord ekitiibwa atuddiŋŋanyeeyo era yanukula okusaba kwaffe naye wano waliwo okukuutira bannaffe bonna abo Allah baasitudde mu byenfuna obanga osobola okuba nga ogattagatta kasente nga bizinesi tebambi nnyo tekosebwa buli mwaka wantuusewo ku nnyumba ya Allah oba hijja oba umura buli mwaka bwekibanga mu tekakosebwa bwejjamu kasente n'ogenda ku nnyumba ya Allah tekosebwa kikulu nnyo okutubako ku nnyumba eyo buli mwaka amin Imam mukuyunga oluganda kuno nziriŋŋana ennyumba eno nga baŋŋanda zange mulimu abali mu mbeera embi ng'oluusi sente zino bwe nziyuzamu emirundi ebiri muto wange ejjuma asobola okufuna ekyokukola neyasiini ate ekyo kikulembezebwa kubiri ekyo kikulembezebwa ogenda ku kaaba Imam tulira abantu bangi tebava ku kaaba naye nga nnyina tali mu mbeera baganda be bayuuya bwayuuya iyo nsobi naam Allah atutaase ya Rabbi alekawo wajibu n'agenda ku sunna kubanga okulabirira mukadde wo maama kiri wajibu kikakatako abamu nosebo n'awaka wennyini abassa akawunga n'ebijanjaalo yagenda kuwummula ne bannange ibaada eya wajibu naye bayenkana kannasu kano ibaada ey'obwetteeka nga yenkana kannasu n'oleta farada n'oleta sunna nga yenkana n'ekibuga Kampala eno esinga eri eno eya wajibu wadde kati niwe kati kasinga eri era mu bikwatagana ne ssente zaffe ze tulina mu nsawo mu biseera ebisinga twangulira nnyo zisunna omusanga agula amasenze ku muzikiti asasudde amazzi ku muzikiti naye ng'ateeka abantu be ng'omuzikiti gumwenyumirizamu olwenyumiriza oba obuyitirivu okusaddaaka naye ng'eka abantu bayuuya manyira gye yafumbirwa oyo nti omusajja twamumugaana akasajja akaavu bayambeko tulekawo ibaada eza wajibu netufaafaanagana ne sunna Imam yeno wa ati dhal qurba haqqahu bwe bagamba haqqahu babanga banga nti sibayamba buyambi mbawazaabwe eba haqqi yaabwe kituufu eba haqqi yaabwe mu maali y'oggwe ab'eŋŋanda zange balina omugabo gwabwe mu maali yange okuguba wasiyamba buyambi era leka kutulangira erina wajibu ekkakatako astagfirullah abantu bangi nnyo sisewo gye yafumbirwa tolinyanga nayo ali eyo ku mukazi wattu obufumbo obumu bulimu n'enkokola n'empi lwa famire eno kusuulirira muwalooli nga Kyeyune n'alabikako mu lujjo olwo omwami tayinza kuddayo ku empi bwe zikoma kati seeka kiti nga wasa sisita we najja nakyala newekyejja enneeyisa ekyukako kwa kakati naba nakamukuba empyano obuse naye abamu twasuulira bannaffe basisita ffe bali babonaabona n'abasajja kugaana kulinnyayoko kugaana kutwalayo kasente n'agenda mu restaurant nalya nga sente zaalidde mikwano gye abaziwa sisitemu bufumbo eri batambula emyezi 2 wallahi Imam tusaba Allah tusaasire waliwo ebintu nga Allah yatwagala nnyo bitulagira mukoddomi oyo omulaba gw'otuuseyo n'oweebuza abaana bazze ku masomero tebannaba n'obakwatira kasente oluganda lw'obugasse wakati wo naye wakati wo ne mwannyoko wakati wo n'abaana bali abakuyita kkojja bakuyita kiba kisusse la ilaha illallah netwasuule mu buwangaazi bwabwe tebasobola kwerabira nti kkojja oyo yatusasulira ku ssente Allah asaasire Seka Muhammad Kigundu saagala kwongerako Allahumma ighfir lahu warhamhu amin nga tusome al-Fatiha nawe anti nawe togisomye Allah asaasire Seka Muhammad Kigundu kuba kati naye olaba omulimu gwe
bannange kijja kukyogera Sheikh Kiti yakiyise ebbali Sheikh Muhammad Kigundu abasinga manyi Meja Allah musaasire yamutwala mu safaari ye yali kinene nnyo kusoma kwange naye yalina sister wange. Can you imagine? Yalina sister wange ng'oli mukoddomi we. Nga nze ndi mukoddomi, omwana omukulu omuwala mu lujja lwa muzeeyi Kyeyune yasooka omugjawo n'amutwala. Kati nibo omukono gwe mungi nnyo. Allah musaase yalabye yamutwala. Olaba mugagga agenda okuddingana Kaaba, bw'olinayo mukoddomi bo, bw'olina omwana wa mannyoka akuyita kojja, bwe tusobola okufuna Imam Kyeyune n'okusingawo. Era Allah nga tanamutwala nasinza mutengwa erisobola mutengwa nankulesi muti nkwagala obuuza ssaawa mmeka era wa ye emirundi gye tusinkanya abaana be wano emirundi gyonna abaana ba astagfirullah wallahi olina kyoba okoledde abaana bo buli lw'oyunga Oluganda oba olina kiweekoledde mu bulamu bw'edduniya ate n'obwenkomere. Tetumanyi baana ba mwannyinaffe oli kye baliba gyafumbirwa eyo oba oli Allah kwe yateekateeka ate okuyisiza abaffe. Tetuyamba bayambe wa ati dhal qurba haqqahu, mubawe haqqi yaabwe. Balina omugabo mu sente Allah zaatuwadde. Toyamba bayambe. Kigamba nsaba Allah tusaasire ffenna kuba bino tetubyogera kuba nti ffe tuli bulungi nnyo naye ffenna Allah tusaasire. Imam, ekibuuzo kino kinsobeddeko naye sobeddemu naye gomanyi bwona obitunkana byobuuza. Onagati watuga nti bw'owuuta supu w'engamiya wuzuyo tefa. Bano mbu bafunyemu ensonga ne banne ku nsonga eyo yennyini nti ekitegeeza batugaana kulya nva ziri yo supu talina buzibu. Lafudhi ya hadithi eri ku nnyama. Lafudhi ya hadithi, enjogera ya hadithi yatugaana nnyama kubanga eri ngamiya erina n'amata ne supu naye yatugamba nnyama. Era oli yakingambako nti kati n'ennyama y'embizi baagitugaana. Kyayogerako. Kati ate sufu Yesu bwamukiriza yo embizi yonna eri haramu n'ogirunda n'okubeera nayo yo yonna naye ngamiya tegaanibwa. Ngamiya tunywa amata gaayo n'omusiro gwayo tuddagala wegola transport officer mulamba nnyo mudungu awo golaba ngamiya sitojinza gigeganya toyinza geraageranya ngamiya ku mbizi. Embizi yo totale yonna eri haramu kugirunda kubeera nayo kugikwatako kugisala kugifuna so ate ngamiya yo bagigirayo kimu kyokka ate nayo kyo tekiri haramu wabula bw'oba okiridde gera mu wuzu. Era ennyama y'engamiya eri halaali terina buzibu. Kakati ate ogenda okugira ennyama eri haramu ate bw'ojjayo supu mutuufu tebigatta. Eri terinako kiri halaali naye n'amata gayo tegalina buzibu ate n'omusulo wennyini nagwo. Engamiya yonna nga bw'ogiraba bw'ekkirizibwa ne bwekunkumulira tugwako buzu kusamuliza obusa olina buzu n'omusulo nagwo ddagala n'okugirya n'okunywa supu waayo n'amata tuyinza gigeraganya na mbizi yonna nga bw'ogiraba mukyafu. Eri yonna haramu eno yonna halaali just bw'olya ku nnyama yaayo genda muzu kyekyokka tebigatta. Imam tweyanziza kino ndooza kikomyewo bukomyoga nti ayagala nnyo perfume ebitagambika. Bwafa mu ddaame lyateekemu perfume ey'ebbeeyi bamugule perfume eri wakati mu mitwalo 15 ku 20 oba n'okusingawo. Ekikulu byonna nti ebikola ku mugenzi mwatuga nti bisobola okugibwa musere zange. Ebintu ebigenda okukozesebwa ku mugenzi nabbi yatugaana sallallahu alaihi wasallam okozesa eby'ebbeeyi. La taghulu fil kafana fa innahu yuslabu sari'a. Nabbi yatugaana sallallahu alaihi wasallam ebigenda okukola ku mufunga bya bbeeyi kubanga tebigwawo mangu. Perfume, sanda, omugaso gw'olugoye olwo sanda no perfume kuyisa buyisaawo kutwala wali mu ntaana. Bwetumala okuteekako ettaka mu muguwa guwedde kati wali bwetaafu. Ye Allah tabaraka wa taala yatonda edduniya eno ka perfume yako ketukuba ku mugenzi. Perfume Allah yakola ebintu ekintu kyonna nga kiwonya bubi nga kiri ku mubiri gwa mwanadamu ate ebiwuka bijja mangu. Ate ekiwonya obulungi ate tebijjaawo.
buli kyonna ekiri ku mwana Adamu nga kikunya bubi ebiwuka bikyettanira bwettanizi kati natugala tukweko perfume egowewo obuwuka obuyinza okusembera kubanga bwaba nobeera nga oli muntu mulamu nga olina akawo kalungi ebiwuka ebiswera biki tibala kujja woli byate ffe ebituwunyira obubi biribyo biwunyira bulungi kyola bijja mangu yeyawuka kati tuteekako perfume eyo kukuyisa wano okutwala mu ntaana naye ate bwe tuka mu ntaana akawo kaggwawera bijja ebiwuka amin ya rabbi Imam ekitegeeza maiti nga tetunnanaaza tusobola okugikubako kapyafumu waliwo eri ku mufaliso oba weri ku buliri ebona ne baba yakafa bwati mukisa omukubako perfume ebiwuka bimimujjako mashallah ndio biganywa byokanabi kaseera tusaba Allah katwanguyize kaseera kantiisa ndaba ebiwuka kuno bagobako bigobe nga bulijjo tebikwetambala akaseera tusaba Allah katwanguyize kamenyanze Allah tusaasire ya rabbi yakfi nakhtatim ma baqiya illa qalil Imam naga nti waliwo bwino yenna kumbaka sallallahu alaihi wasallam oba ku khulafa abana oba ku baswahaba eyakongojjebwako mu kumugulumiza mu ngeri ensukulumu nzira mukatono waliwo bwino yenna kumbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba ku bakhulafa abana oba ku baswahaba eyakongojjebwako mu mbeera ya kumugulumiza okongojja kiki okongojja kwetika kusitula mu bbanga ngesi yanko omuntu gwe basitulira mu Ssaabasajja bamusitula waliwo ekikanga ky'omulimu gwakyo kumukongojja kyekituufu sinakitegeera tujja kiddira omulungi oba ogamba biri ebyedda nga twali transport bali mu motoka nga bamusitula ku okwo si kukongojja okwo kusaabaza kubeera naffe kati bwayisa amazzi bwe gasala batusitula naye si kuno endaba mbeera yakugulumiza napitirira musituleko sallallahu n'omusitula kumulaza yayina embalasi engamiya ye alkhaswa n'endogoyi ye ufayiri ziyalinyanga kati bamusitula ng'omusitula omulaza oyigwani sallallahu alaihi wasallam ne basahaba bonna tufunako obujulizi nti Abubakar bamusitudde mu mbeera yakumugulumiza nedda naye kino sinakitegeera siranga Kabaka bamusitudde nze nedda ffe muli beekabula ffe tuli bawano Kyaddondo byali byeddanga kibanga byabanga bitindoza natula mu ntebe waggulu abantu nga bana ne basitula kati ekyo kiba kika ng'omulimu gwakyo gwegwo simanyi Allah atusaasire amina ya rabbi Imam nga tumaliriza onaga nti nze Muhammad Ali Masaka mbuuza nti nsoma ebitabo naye buli lwe nsoma waliwo ekiŋŋamba nti by'osoma tojja biganyulwamu Sheikh nsigale nga nsoma oba mbireke mbadde mbuuza nti kiki ekinsumbuwa eki ekiŋŋamba nti sijja biganyulwamu kyejje kugusoma busomi inshallah ojja biganyulwamu ndooza ateeka obwesige bw'omutonzi we nsaba Allah ekitiibwa nga sene byensoma biri ebigamba alhamdulillah mashaallah Imam ekigambo nga kimu bibiri otusiibula mukama tumaliriza nga nziramu okujjukiza abaganda baffe nti okuwuliriza Qur'an ibada okuwuliriza Qur'an ibada ate nga ye ibada etasala kubanga Qur'an ye ibada yokka etasala mu nsi muno singa bukya kumakya nogaa nti njala kukwata juzu amma n'osoma neegaana n'osomera emyaka 10 neegaana tewali buzibu bw'osoma bw'ofuna era batusaliddwa loosa ate ejjira mu kubiwummuza kati kuba empeera z'obadde ofuna ziri wezikoma owummuliza kati gwe soma tewali buzibu genda maaso n'okusoma inshallah tabaraka atugulire ya rabbi amin Qur'an al-Karim gyenkutira omwoyo gwange n'ogugo bwe kituuka ku buli muwalimu yenna betunyumira nabo mu mimbar bw'oba tosobola kufuna kadde kasula juzu buli kanaku ritayaringa mu buwalimu mimbar nsooka ogirumuzeemu oba tosobola kusoma juzu ya Qur'an buli kanaku va ku muzindaalo sooka olindeko ezaako emirimu emirala kubanga mingi n'abawoota baagala basimba emirimu twogera kujja ddiini ayagala kuweereza ddiini anti tosobola kuweereza ddiini nga tosobola kusoma Qur'an buli kanaku bw'oba kino kibane tujja kukyogera kaati
oba omwalimu ng'ogenda ku mimbari nga tosobola kusuula jjuzu buli kanaku, mimbari yaffe tugyesonyiwe tugiveemu tugirekere bali abasobola okufissa eddakiika 3 bwe tusindise mu mazzi n'abasanze baagala ebbajiro liri haramu ate wolodingi talina buzibu gyonna egyo mirimu kubanga ate egyo jjo tebiriko bukuzi okusoma teri buzibu awo ojja kuba okola bulungi wolodingi wo kyokka nga nakula mu wolodingi ate naye ategedde osoma Quran buli kanaku bw'aba wagganyulwa mu weddingi we. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين اللهم آت نفوسنا تقواها آمين وزكها أنت خير من زكاها آمين أنت وليها مولاها آمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka, ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga bali wamu ne Thurayya Islam Media